atasooka bagamba bwe mwagala mumpaperekera bannange ngenda mangu. Kakati abo bagenda ku buli nnyimbe babba abantu. Nsaba mbanjulire maama waffe mukyala Kato, mami situkako, abantu bonna bakulabeko. Situka mami yoyo nsaba mumuwe ku bugalo. Twabadde naye okuva ekiro, tubadde naye wamu ne Kato in all sin and sick. Story ye nze njimanyi, Kato yaginyumiza. They are childhood friends. They have been in marriage for as long as Kato was an adult. Abaana bonna aba Kato mwe mujje wano wendi nga mukulembeddwamu Conrad n'abato Colin Kodi, mwenna buli mwana wa Kato n'abaana ba Waswa. Brenda ne Betty tebaliiwo wano, bali Canada, naye Conrad antegeezezza nti bajja ku Friday. Nsaba sijja kuba nabwekomba. Mwambukeeko wano kamera zibalabe. Nsaba mpe Conrad ono buli omwamu w'omuzindaala abeeyanjulire kye nabagambye nti Kato mumumanyi, naye abali wano nga babadde babamanyi bano muli batono. Mujjukira gwe yaweekanga yali Mulandani Shooko, yali muki Bidugu, gwe yaweekanga yono Conrad n'atambula naye n'ayita mu kibuga. Kakati nsaba mweyanjule era twebaze n'abantu bano abali wano. Ate twebaza ndooza mukimanyi nga tetwesimba ku bantu. Kale mweyanju. Basebo ne bannyabo, amannya gange nze Saabwe Conrad Lubwama, era nga nze omwana ow'okusatu naye ate nga nze omulenzi asooka owa Honorable Kato Lubwama omulongo obugalo Saabwe. Tetugenda kwogera bintu bingi nnyo right now because tusuubira tujja kuddamu okwogera mu maaso for a lengthy eulogy, I would say. But nsookera ddala okwebaza muganda wa Honorable Kato Lubwama, Mr. Muhammad Nsiriku, okutuubirirawo ne Mwami Misa Semakula abasookeddeho ddala, era sewo mukama wange omulimu nga muzeeyo abadde aŋŋamba olina bazadde bo. Neesiimye nnyo bbira nga ondagidde ddala nti oli muzadde wange mu kino ekiseera. Era nnyongera okwebaza Omumbejja Mariam Ndagiri maama wange, taata wange John Segawa, Mwami Abi Mukiibi, Jeno Salim Sale, Haji Basajja balaba, abantu bangi naye ngenda komangako bwabo. Nammwe mwenna abali wano nga nnyongera okubeebaliza ddala. Byebibadde yange basebe ne bannyabo. Good afternoon, ladies and gentlemen. Amanya gange nze Mwambazi Collins Lubwama, nze mutu omwana wadde ayogera. Tata waffe agenzi naye omuliro gwalese tugenda guteekamu amaanyi. Alese ebintu bingi nnyo kwensi, alese abaana, alese ne his message yasembera ddala. Because his last show yali awandika yali ceasefire. Now he's talking about how as a society we are becoming more, should I say, violent. There are so many shootings, so many. His last message to the world, Banangi, Mbasaba, ceasefire. Check it out, quicker. Message Jembadde njagala okuleta out kwanga twajogerangako nnyo, na he's worried about the situation, and I thought I would use this platform okujogerako. Thank you so much. Abantu bonna abazze, abantu bonna abatuweereza mubaka tweyanza.
Thank you so much for being with us in this hard and trying times. Tuweyanza. Good afternoon, everyone. My name is Naga Sarah, and let me just make this brief. I want to thank everyone that is here for supporting us. I want to thank everybody who helped my dad achieve all his goals in life. I want to thank the people who paid for his heart surgery. And I want to thank you all for coming here and being with us. And that's all I have. Hello everyone, my name is Kodaba Mutenda and I was the last born of my father. He died today and I didn't know I didn't know a thing because I was at school and they didn't tell me, because if they had told me earlier I would have probably cried. I know my father has died today, but I'm still gonna thank him for the Lord. For the Lord is going to help our family. I know that everyone here has supported our family throughout the years. My dad died today. Organ. I'm not gonna speak a lot and that because he has been with me since 2010 and I'm very sad. Okay. I have nothing else to say. Thank you very much. Muwe ku bugalo ono yekodi omuto era tubebaza nnyo mwebale ddala abaana. And you can please go and take your seats. Mubawe ku ngalo. May the good Lord comfort you. May the good Lord comfort you. Oye kodi yagamba Honorable Katonti ayogera oluzungu nga naye taluwulira. Na amwagala. Oyo nga buli bwajjaga omwana wange kodi ali mu international school naye nsabira ayogera oluzungu ate naye nenoonya akainterpretinga naye nga obulamu bwe his life nga ka my kodi is very intelligent naye ayogera oluzungu nange sirutegeera ebimungondezaamu alina kino ekigambo kye yayogera ne mugaaki oba okola bwaleetawo muwaaka muwe mami kubasa mwana afa kube mu bituli mwese sityabo. So ekiddirira GIC Services LLC ye company yokka esinzira mu Dubai gy'olina okwesiga singa oba weetaaza okutambula, okulambula oba okutegeka akabaga ekivvulu mu ggwanga lya Dubai. Oteekateeka kugendako Dubai oba kusuubulirayo, GICC Services LLC bakuyambako okugoberako ku visa, air ticket, okubuukingira hotel, bakulambuza ekibuga n'okutegekera akabaga oba embagayo. N'obw'oba oyagala kugenda mawanga nga America, UK n'amawanga amalala bakuyambako okugobera ku bipapula byo ne visa. Okumanya ebisingawo kuba ku plus 971 52 99 386 oba oyite ku mikutu gyabwe gya Facebook, Twitter ne WhatsApp. Osobola bakyalirako no ku ofisi zaabwe ezisangibwa mu Business Bay ku kizimbe kya Prime Tower mu ggwanga lya Dubai.